Museveni, his government is no longer credible. Nobody trusts his government. The trust he had, yagwawo. But in the case of lack of trust, what should the government do? The government must pick a team of trusted people, not Bataka. The journalists Uganda see what? Balabe Kabaka. Kakati kano ka video abantu tebakaga. Kati abagenda kagana. Abantu bagenda nkugambye nti Kabaka Mutesa bagamba nti bakoze kiddole. Nene bakikolako emikolo. Kiddole? Yes. Kuba tewali ali authoritative. The only authoritative person is Museveni. Yakubulidde ebye Namibia. Ate nabagambye nti abataka kye bali tukoledde kyali badde kimu. Bwe basanga nga Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri takyasobola kukola mirimu gye. Tukiyita abdication. Muteekawo gundi Ssemakookiro naye abantu batya Mayiga ne Nnaabagereka okubeera baki abakungasa. Nakugambye nti ekintu ekibeera mu famire yammwe tekivaamu. Toddiranga kintu nekikola bwasi mukazi obaana mu famire yammwe tekivaamu. Kati Saapolo Kagwe yakuza Dawudi kyo. Kati ono Ssemakookiro akulidde ku myaka emeka. And many people mu Bwakabaka baagala nnyo Kabaka omuto. Kati ono w'ettoolo ayinza okuvugira mu myaka 80. Era? Yes. Ate nga naye yasika muto. Anti? Yali muto ddala. Yes. Kati ye Katikkiro bamuvumira ki ng'ate Kabaka yavuddeyo n'ayogera? Si yeye yaluzinga. Ne Katikkiro yaluzinga? Alinga gavumenti ya Museveni? Kugambye nti would update. Yali tamanyi gyali. Kati tomwebuuzaako. Abatamiivu n'abasiriki tobeebuuzaako mu Kulaani. Oyo Mayiga musiriki n'abataka basiriki. Kakati oyina kunoonya ani ali authoritative. Omubaka wa Uganda Namibia, wa Namibia mu Uganda, Kirumira Tanyega. Yasirika. Ate nga ye mubaka wa Namibia. Omanyi bw'oyinza okwogera nti abazungu bayinza okuteeka ku oxygen nga wafadda babbirako ssente. Ng'olubaagala ennaku ziwere zewebakidde ku kitanda. Nalwesa akutwale mu ddwaliro lyonna. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ensonga nnyingi nnyo eziriwo mu ggwanga lino mulimu ensonga ya Ssaabasajja Kabaka ekutta akati abataka bagenze e Namibia. Abantu bagamba nti eyo we wayinza okuva ekiramu. N'ensonga endala eriwo ey'ababaka ba paliamenti abagambye nti President Museveni bilioni 3 zaawa kampuni ya Roko ey'abazungu yajjano mu mwaka gwa 1969 zaaki ng'abantu tebalina kye bakola, abantu malwaliro tewaliyo bikozesebwa n'ebirala byonna. Bye tuzze okwogerako wano ne mukadde waffe Tamale Mirundi. Ssebo nkulamusizza nnyo. Kale. Ssebo. Omanyi nabagamba. Yes. Omuntu ky'omumanyiiza olina okumalako nakyo. Yes. From politics tukitagerya marketing. Mirundi image yemanyiddwa. Yes. Akwate mu studio nakubiramu. Ekituufu. Aleeta ejjambiya n'agikalakata. Mu studio wakati ng'ensi yonna eraba gwe bamanyi. Gerya marketing kitegeeza omuntu azimba kalakita gye bakola gye bamanyi. Tibukenya bamukisinga bakazi nga makoga netavaawo. Naye mbabazi nga tasobola bikola. Kuba mbabazi ye gerya marketing himself as Mr. Smart. Yes. Nga ebyo tabikola. Nga tabigendamu ebyo. Kakati Kabaka bamuzimba Mutebi, Ssaabasajja Kabaka Mutebi ne Mutesa banjawulo. Yes. Mutesa yali talabwa. Nga tebamulaba abantu. Okusiima. Omanyi nti yayogera nga Gaddafi ng'ayogera mu muntu. Vaawo. Mutesa nga niyamumanyi. Zimbadde simanyi. Yavuganga Kivakis Wogan. Abaganda bamutuuma Makala. Makala Simanda. Ng'agula bamalaaya. Naye nga talabika. Essibo.
nabagamba ti mu Buganda mwalimu amazina ga kifule bagayitanga amazina ga kifule nga mukwata gurupu y'abakazi namu ne mujjako ettala gwakutte kwakwata kifule genda obuuze Abaganda kibate nga n'abakazi kifule bakyagala nnyo genda obuuze amazina ge bayita aga kifule gazinwanga bagagga gwoleese nani enzikiza bweggwako bateekamu enzikiza buli mwa gwakwata gwakola gwakwabuka naye liifiiri n'abaga nti buledde kikataano nteekeko ettaala buli omu neyerwanako mangu kaakati Ssaabasajja Kabaka bamumanyiza abantu ye yakirowooza nga popularity tulage Museveni ti ebintu byaffe babyagala yali strategy but as a result yakuliyetingira abantu ti bw'atabawo babuuza bamubuuza gyali bibuuza olumwala yayemba bibuuza yani Sajja Hajati Madini yagamba nti bibuuza naye fe abasajja bakikalampenge nga bibuulizaawo bikulabako lwalumu nga bibuuza tekisoboka kakati kyenkukulya kyekyo Ssaabasajja Kabaka Mutebi bamumanyiza abantu okubanga alabika mu bantu tuputeri Museveni ti ebintu byaffe byetusaba abantu bakola ki babyagala kati azeriza ti bamumanyizaki abantu kati bwabulawo bakola ki nga bamubanja baba bamwetaaga naye Ssekabaka Muteesa yagamba mu kitabo kye nti nze ekyanyamba okudduka n'empona eki yali kyemmanyi abantu bali tebamumanyi kubanga teyalabikanga waliwo olunaku lumu yali agaba obwami enkuba n'etonya teyavaawo enkuba yakuba abantu bonna waliwo munnamawulire nabaga nti abambowa bamukwata nabaga nti Omutanda yina wantunu ng'avaawo enkuba yatukuba tusitukawo feudalism yennyini era Muteesa mu kitabo kyakugamba ti bwe yali adduka yasanga omusajja emityana namugaa nti wategedde Omutanda yasuze wano azzeeyo n'amagye nga Ssekabaka yennyini yamugamba nagandi nasanga abasajja emubende nga motoka y'amagye nga n'emiyondo gyabwe ngimanyi kuba nte nalyame kamanda ne kamanda yiniki nga n'emiyondo gyabwe ngimanyi tuli mu ssaawa ezo yabagamba yafulumya yalina ka leediyo ke obote naga nti ali heavily armed amusanga kyasaana kyakola kakati Muteesa akugamba yalina abakuumi babiri byadduka nabo era obuyizi bwamuyamba nnyo. Muteesa bayita mu ggana ly'enjovu nga bo batya n'abaga nti enjovu zituyamba nti tewali atugoberera zikuuma obuufu zijja tuprotectinga as a hunter yali musajja muyizi Muteesa ga yasula bwe yali abuuka ekisenge omugongo gwe gwekaaka naye nga amazzi agagunyiga tagayina yasulanga ku nsiko yali akumuwoga agaze. Ssekabaka waffe ekitabo mwakisoma oyo gwe bayita Mumiransanafu obote ng'ategedde nti ali wa Mumiransanafu yali amuwaddeyo Mumiransanafu bagenda okutuuka ewa Mumiransanafu nga Muteesa yadduseewo ng'avuddewo obote namusiba mu kkomera kumulimba. Mumiransanafu yali awaddeyo Kabaka ewa nti eriyo bannange kakati gundi Ssaabasajja Kabaka akugamba ti yasisinkana ab'amagye ne bamugamba mwe basajjamu abasatu mulagawa tulaga waggulu awo enzivuunoko waliwo yafudde tugenda kuuma nga ye ayogera Muteesa mwe temunawulira ku kafyu ebyakafyu bya Muteesa n'obote ne gaseka nga Muteesa yennyini yayogera. Muteesa nga yabatega akakodyo omanye ekitabo kya Muteesa temanyi lwaki tebakifulumya naye ate nga nkyali mukwano gwa Kabaka yanzikiriza n'ekifulumya gwakifulumya mwekiri kirina akugamba Ssekabaka Muteesa yakulimira ekibiina kya DP. Muteesa agamba singa teyali DP gekereziya obwakabaka tebwalifudde era naga nti ekibiina kya DP kyabakolimi. DP is a part of the caste word. Kati Mutebi tayinza kifulumya
ekitabo kubanga abeerako ba discriminate kakati if you build a system nze kyembagamba tibwomanyira okutambula ne mukazi okumukolo akubula akameeri akwasina lugoye lupya sijjagenda kakati n'otagala n'olugoye tosoma omanyi naawe togenda mu kyaki nsaba ali kyenkubuulira tibwomamanyira okutuula ne mukazi wo naga nti olugoye lwenina lukadde sijja kusoma naawe tosoma atosaba ndi kikalampenge gwe bisubi oliko omukazi avuga motoka yiye nange embuga yange abwe twagenda kukwanjula kwoyo omukazi twamusangayo namugaa tugende ffenna nali munoonye niwatudde nga sikola nga tomulaba agenda mu kyaki nakola saagala bamanyiza okutambula nabo n'omwana wange parent sidde tugende tumulabe nabo amanyiza sigendayo kubanga ajja kaaba akole kidadi nga tazi sikuza baana sinobisire embeera yange eringa ya muntu yafa era nze nkubuulire ti abaana bange n'abakazi nga nafudde tewali kibaluma widows already koma tubabeera naawe bandabadde tebakulabako that's one nti already Katikkiro ne Nnaabagereka tebakolako kibalaga mugende mubagambe bannange bogereko mpola Nnaabagereka amawulire nabagambye nti amawulire the source must be credible. Yes. Ani abise Bayibuli yaga nti ali kubika liberani kati ekintu kya kabaka kyajja niki unfoldinga nga tewali akimanyi. Yes. Museveni is authority. Yamanyi nti kabaka ali luddawa nti ali Namibia yawa abataka sente okugenda okukola okumulaba era kati abataka bagenda kubba abazzukulu ate bana babba batya abendi kabagenze nze sigende nze siswa babbenga mu nkaaga babba abantu kakati nkugamba the only way of solving this parallel Museveni nga bwe yasponsoringa abataka asponsoringa bannamawulire nabo bagendeyo bamulabe tugende tukakase nti wali Museveni yasponsoringa bannamawulire naddala abo bebeekakasa oyina abantu bameka ku social media nina bayitirivu kubanga tukolesa social media nina bayitirivu yes Museveni kyabaako nina bukadde because it comes a time nabagamba ti gavumenti bwe bagijjamu obwesige ne bwerangirira Christmas nga 25 December tebagikkiriza bagamba erimba kakati Museveni atuuse kweyo level buli kimu kyayogera okuba mu mawulire Museveni agambye buli maka g'abantu mu Uganda gagenda kufuna boda tebabisoma nawe biba bya bulimbeera bya bulimba agenda tuli Museveni bwalangirira nti yayongezeza omusaala tebagire kibago nga bagambye abaloko government byayogera byebikola bawakanyiza ekyo kakati how do we amasoko muganda gali muki gali mu ngalo kakati Museveni atakwata busebo obwabukedde obwagwamu obwamanita bwagwamu CBS yagwamu kati bafune independent journalist nga baffe bagendewa Namibia bajja okwogera kabaka ekimuliko kubanga the kingdom failed, CBS failed, Gonde Mayiga failed, Nnaabagereka yadduka buddusi. Nnaabagereka would be oba Kasolo spokesperson wa kabaka would be in charge nga yatu update sajja balina obujozi mu mutwe Kajingo yali omwogezi wa sipiika Oulanya teyagendera kunga Oulanya agenda mu ddwaliro obujozi obumanuka mu nnyuma zaabwe ne bajoga abaana babannabwe ne babanyomu ne babanyalamu ne babanyomu Kajingo ye atagala sente azaagala ne bamugamba nti Oulanya bala batwala bamawunaba nga nkivaamu nze siniyebwako nkitabuti nze ne musajja mukambwe so ekyakabaka bwe kiri mbagamba tikabaka temumuzanyirako mu 1966 Ssaabasajja Kabaka Muteesa yakisa omukono Ben Kiwanuka ne batuula n'Obote yakisa 69 ne batuula n'Obote Ben Kiwanuka n'aga nti enjole ya Muteesa ngikomyawo
because Kiwanuka had the money, wanted to jet a plane. Kabaka Mutesa. Yenga alowooza ti Abaganda bwe banategeera nti Kabaka Mutesa yakisa omukono ye ne Kalola Abaganda ye Kabaka akisa mukono abatakyakukwata mu ngalo kwe kukisa omukono omumbejja bw'omulangira aba yaseeredde n'agwa wansi abakopi be bafa ffe tufa bali balina amanya gaabwe yakisiza omukono takyasobola kukwatamu mukono agukisiza kakati munnange mbale gamba ki nti musekese naye Obeni n'agamba nti enjole gikomyawo obote yamugamba gireete genda ogireete obote thinks when they bring Mutesa's body this agitation in Buganda will go away kuba Abaganda bababbanga nakati bagenda kubba abeebika sebo wekika kyenkima gotagenze bazukulu batebaka katandika okutunyaga agatalina amakanzu naye nga bagambanga nti gali ku nsalo kakati gatuse ku nsalo erwanyi kakati Obote yali ayagala obwakabaka mu constitution ya 66 Obote ajjanga obwakabaka yabujjaawo yabujjaawo mu 67 yagandisa eggwanga 2 zemeddwa mu luyumba muleete kabaka omulala Mawanda agenda okulambula olubiri obwa taifa embi obwakabaka yikane Buganda Mawanda alidde mutowo olukwe baali bamuse Mawanda Abaganda kakati bagamba waliwo ababbi kakati ababba omwana afukulanga embizi laba wuyo afukulanga embizi tunamuddawo ono afukulanga embizi munnaffe afukulanga embizi tunamuddawa nabali bwe babbanga batakabbu babba ssente mu byalo tebatwalira kabaka kabaka died emiserable kituufu nga talina ssente why gavumenti ya Bungereza yamugamba recognize Obote tukuwe ssente tukuwe as political asylum Mutesa refuse kimi be Baganda abedde kibuli ekyo yakkiriza afe obwavu naye nga tali recognize eki gavumenti ya Obote era yagambanga nti my prime minister nga tayinza mu recognizinga Obote nange nagaana okunnyooma gwe wagaanira ddala kutajja kunnyooma aliteegula gye bujjoyo ng'ejjooko liri mu fumuuso mu nnyuma tazadde baana abange baaganye okusoma abange balikomba ababe mu nnyuma nga toilet papers ejjooko liri mu fumuuka mu nnyuma kakati nalowooza nti no bendi bwazza omulambo Abaganda bajja kubivaako obusajja bwa kabaka kane buyiye oluyimba zogedde gyali Naluwema alaba endege bwe zogedde nti bakubye ensaasi gyali mulamu tafanga ate ne bugamba nti bene Kiwanuka bakolaganye n'Obote baleete enjole ya Kabaka Mutesa bagikulula omulamu ayina enjole tekisoboka ate oba gyali kakati ate enjole ekyo Museveni kyatamanyi politics wa kabaka ikatamumanyi nti abakabaka ikate balina contradiction ate tewabaawo omuntu akola ki abawakanya okujja kufa abakambwe abatata biduduma the living kabaka has a body nabagambye nti okumanya Ssekabaka Mutesa abaali bagenda mu lubiri okulaba enjole ye layini enateete yakoma ku nkulunga e Busega nga bazze kulaba njole lwe bagireeta okuva mu lubiri layini yava ku lw'e Masaka ekomawa Busega Katonda wange amuteringe naye omusajja yajja n'asanga munne e Busega n'amugamba gwendabye Mutesa yennyini nasambanga naye omupiira ayine enkovu mu kyenyi bamukuba ne bamuttirawo bannanga Abachina bawumba ky'Abachina eky'Abachina ne bakikolako emikolo eky'Abachina ne bakiraba kati Museveni doesn't know how feudalism behaves Museveni ajja kifunye mu cost ajja kukisasulira bayinza omuga yeyamusse afa abataka betwagenda titwamulaba era Museveni ani yamutwalayo nedda ani yamutwala e Namibia
Museveni tamanyi bazanya nabo nti bakambwe tulina buzinyi tulina tabu ffe yatugoba muzeeyi yabagoba ife yatugoba. That's why I'm telling you that when you are facing or fighting a feudalistic society oyina kuba mugezi nnyo. Bw'ati Abamawulire batwalewa e Namibia kabaka Abamawulire oba mulalu oba ki bagende bamulabe. Get reliable people. Why should Museveni sponsor Bataka? Why not religious leaders? Era mu 69 it was only Cardinal Nsubuga who went and participated in the burial of Mutesa. Abena Mirembe tebagenda mu masiro ge Kasubi eri ebweru gye bamuziika ebasooka ne bamuziika kera ndani. Era nabagamba nti mu Buganda nawulira n'omugwagwa akyogera akijja kunze nabagambye nti na standing politics wa Buganda kabaka wa Buganda yina erinnya M afiira mu Ekizayi Mwanga Mutesa ono ye Mutebi naye ajja kufiira mu Ekizayiro. Andi nkubuulidde we study nawulira akakyogera n'olutuno okubaka oppa byaffe naavu investigated. Mwanga bamuzikulayo buzikuzi kwe kujja nabo basa Apolo gundi bano Apolo Nsibambi Musesere sesirizi enkoko ensesere Nsibambi baava mu sisirizi be bali balabirira Mwanga be bajja naye bakadde be kwe kubeera omweru ennyo bw'atyo Musesere Apolo Nsibambi yali Musesere si waawano Musesere be bali balabiriraani Ssaabasajja Mwanga ne Mutesa bamukola batya bamulabirira naye bamuziikako nono bamuziiseko naani babaziika ekiseera ekitali kigere ne babakomyawo. Yes, this is why ffe tubitegeera. Nze ntulira mu famire yaffe ne ntulira mu Kinembala mbibala ndi ate nze katondaba nja kufa akantu katono nnyo kekakujja okujjawo katono bali nsanga mbuliri ng'ofiiridde omu. Yes, si byamaanyi nti bajja kunzita apaana omuzira ewafiira omuzira tewaba nsiitaani kituufu nguniraliikiriza mukulu Kazini omuwala yamukuba omutayimbwa mu mutwe Nyakayirima yafiira mu nnyonyi ng'atudde. Alexander the Great ekyo ekibuga kye Misiri kye bagulamu Alexander yafa musujja gwe gwamukwata. Abantu abazira we bafiira tewaba nsiitaani. Olaba Katumba Wamala alwanye entalo e Congo nawa omufere tamukubye essasi yali amukubye n'amukabya akayirigo nga tafiiridde ku lutalo. Waliwo omusajja yali amekamanda wa Malawi bamuyitanga batya Kigano kyeki yagenda ewaabwe yijjako abakuumi be ng'ayagala nnyo okubeera mu bantu lekemi yagenda mu katale okugula enva sajja nembatula essasi kyokka kyova olaba nti ewaffe siryawo mmere maama ayomba gwe gwe nakuza atalya mmere wano sitya mmere wankuza niye abatemu mbamanyi ti omwana ono gwokozesa omuwa emitwalo eki omwezi amuwa 5 akutta. Kituufu tolyanga kintu kiri kiipu nti ekigere kino mulokone kya 13 tolya kiveeko kubanga ono akifumba talabanga ku mitwalo ameka 5. Nze mbeera upaapu kati gundi yagigula musajja oyo namuyamba nnyo naye teyampa ku ssente tubuzaganya buuzaganya naye namunyegera teyampa ku ssente bamukwata ne bamugja South Africa tiyasemagala kubwereere nemwoleeza ng'ali mu komera mujjukira era yenanyini paapu eyo eno besti wembeera wali okozini yagigula yenanyini bamujja bamubbeko ssente mwana muto ena ssente mpitiro nenga famire yabagagga ne bamugjayo South Africa ne bamutikka ne bamukomyawo bye byafiirawa ate yali amusse bakaka baali baagala kumubbako ssente nene kaka teyali mwangu kaka yafuna omusajja bamuyita Jjuuko n'ekirala ekibbi ebiganda ebibbi bebalyasa emitwe
byamubbisa kaka yeje tamanyi byakubba okimanyi nti kaka yali mulunzi wanti ng'alundira kabamba mugondi mubbala kisinga mbega kati bano bwe bamuyigiriza obubbi yabasangayo ebiganda ebibbi ebiganda ebifere bijjuuka ne bimuyingiza ddiiru batandika okubba omunyankole okuyiga eddoko n'obubbi abiyigira ku baganda kati balimanyi okufa obufi olaba bamanyana nebiteega oba olidde waliwo abo abayigiriza abakazi nemandwa abakazi abaganda bebayigiriza nze mandwa ezange nga oyinza okwepangira ku mandwa yange tosobola singamba sibakubye nembamalawo ate bajja kuteebwa bo baali balowooza ajja genda ekonokolemu n'oluvi lwoko akasinga nga somboosa mu magi ajja genda nali ninye nebaga sijja gendayo ebyewaffe byaŋŋaana okujogerwa ndi mandwa sisobola kujogebwa Museveni bakulimba ebyewaffe bye binfuga nagana okugendayo myaka 10 sibula kyakulya lweva wange oyo ayinza okubuule tialaba esimu naga bataddeko akakadde bazijjawo ebyo ebyofe zigenzeeko waffe waliwo omusajja mukazi yafiira omwana nga mugagga naye kibuyaga yasulanga gomesi nazimuleetera nga zigira mu kibuyaga empewo nezijja gyeziyasukali negyewaka katonda wange nze nyinza okuva ewange nga sina yadde 10 naye ngenda okulaba ku ssimu nga kuliko miliyoni 2 nga zitandise ate nga tewali ayogera nti yazireese okujjako obukadde 5 nabuzaayo zonna zitya olaba otya sente mukulu azize zitya bankwate obukadde 5 nabuzaayo gye bwava lizaani tusenda kuba yali mugagga yenkata ekyobaki naye akakadde nkalya kakati kitegeezaayo. This is what I'm explaining to you. The Museveni his government is no longer credible. Nobody trusts his government. Yagwamu. The trust he had yagwawo. But in the case of lack of trust, what should the government do? The government must pick a team of trusted people, not Bataka. The journalists is going to see what? Balabe Kabaka. Kakati kano ka video abantu tebakaga. Kati abagenda kagana. Abantu bagenda nkugambye nti Kabaka Mutesa bagamba nti bakoze kiddole. Nene bakikolako emikolo. Kiddole? Yes. Kuba tewali aliyo solitary. The only solitary person is Museveni. Yakubulidde ebye Namibia. Ate nabagambye ti abataka kye bali tukoledde kyali badde kimu. Bwe basanga nga Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri takyasobola kukola mirimu gye. Tukiyita abdication. Muteekawo gundi Semakookiro naye abantu batya Mayiga ne Nnaabagereka okubeera baki abakuumikasa. Nakugambye nti ekintu ekibeera mu famire yammwe tekivaamu. Toddiranga kintu nekikola bwasi mukazi obaana mu famire yammwe tekivaamu. Kati Saapoloka gwe yakuzaani Dawudi kyo kati ono Semakookiro akulidde ku myaka emeka. And many people mu Bwakabaka baagala nnyo Kabaka omuto. Kati ono wettoolo ayinza okugeera mu myaka 8. Era yes ate nga naye yasika muto anti yali muto ddala. Yes. Kati tulina okukyusa ti mu Bwakabaka bwa Buganda tulina abdication. Oba ekereziya yakwata pope emeritus. Yes. Teritabangawo. N'alikulira nakati Spain Kabaka yavaako n'alekera mutabani we. Queen yagaana kuba abazzukulu banyiga nnyo okutta nnyaamu. Owa Saudi Arabia yagula n'omupiira n'Argentina. Wakyaliyo obuvuyo tiyatta omusajja munnamawulire mu America n'amuwemula n'akola kina byonna Kasoki byonna byaggwawo dda kasa baawangula omupiira ne biggwawo. Yes, baasoma public relations. Naye wano ki ekigaanyi? Teba bajoozi ejjooga omukaani ku buli muntu amunyamu. Let me tell you, waliwo gavumenti yonna eyali nkubye. If I tell you ti maama wange talina ddagala
Museveni tamuyamba 10 years sifunye ekintu kyonna wa Museveni ninakukiriziganya n'omukeeranyamu tukirize sobola kukiriziganya ate teegula ettaka limufuumuka mutu omu. If I can sit with these people who fabricated the tape against me, then my 10-year resistance yaki munebonedde ki kakati obo bonabonedde bwerere. In fact, let me tell you, if I accept Museveni's job, even appoint him vice president, some of my family members can kill me. Abana bange abatasomye agenda bakolera banyiga dda baina okugenda okuba babakombe mu nnyumba babakombe tebajja kulanga toilet paper abaana bange abatasomye bajja kukombaga abaana balwabogo mu nnyumba bafuneke balya. Yes, mwemi realist ndi nyinza okubeera advisor 1.7 toyinza kukkiriza. Let me tell you, enkoko bwekulira mu mbata efuuka mbata. Abakulembeze baddira omuntu omugezi ne bamuteeka mu babuchamani baana. You start thinking like the buchaman. Kubanga bw'obeeramu amasuuti n'ogajjamu obafaana n'oyambala sweta. Yes, waliwo kye tuyita slow killing jobs. Oyina abaana, oyina nnyoko, oyina bwe genda ku 1.7 bwetunabanga tukwagala tujja kujjangayo olwogenda mpola. Yes, ogenda kwogera wabusi buli kaseera nebakunyolamu. I cannot work on 1.7. Tosobola kukola. I cannot. Ezo sente ntono nnyo. Nga ate ng'ekiriwo sivumanga ku facility naye kasokola abantu n'omuko be baabinkola balina kuteegula. Oli mutuufu. This man must pay. Omulizi oyo ajoza ensi eno n'aginyamu n'aginyolamu abaana 15,000 kampuni zo ezaabatwala obine munzi sente wafuna ozirya munzi anzi kyalabe ekyokulya omulenzi oyo negalomya enjuzi nakana akazunza olufu. Kakati ye Katikkiro bamuvumira ki ng'ate Kabaka yavuddeyo n'ayogera? Si yeye yaluzinga. Ne Katikkiro yaluzinga alinga gavumenti ya Museveni ogambye nti would update yali tamanyi gyali kati otomwebuuzaako. Abatamiivu n'abashiriki tobeebuuzaako mu Kulaani. Oyo Mayiga mushiriki n'abataka bashiriki kakati oyina kunoonya ani ali authoritative. Omubaka wa Uganda wa Namibia mu Uganda Kirumira Tanyega yasirika ate nga ye mubaka wa Namibia. Omanyi oyinza okwogera nti abazungu bayinza okuteeka ku oxygen nga wafadda babbirako ssente ng'olubaagala ennaku ziwere zewebakidde ku kitanda nalwesa akutwale mu eddwaliro lyonna oba wafadda nga ye nalwesa abala ssente nalweso yabala ssente nga wafadda ye nalweso yabala ssente abala ssente era namulabye wakirunda bonna nga Museveni yakoze akantu vice president yasomye nina sente ze nasoose okuwa kati nalwesa otavaawo nalweiso naye atakuta sente nalweiso alyanga mbizi yatakuta lumonde